Tumaliza ku YouTube channel yaffe webale badumanyi. Sorry, ndowooza wansi. Agamba kale katigenda naabo. Bateekawo expectations okuba nga ziri waggulu nnyo. Kwegamba bino byonna abisuubira omukazi abe nga abimukolera n'alyoka akuwa ensonga. Nze oyo omukazi yansobera bannange emmere yetempoomera naye ng'alina 80% of amukolera by'ayagala biri. Kati ye n'akugamba neekwasa kimu eky'emmere kakati nekimuwa ensonga okukola byonna by'ayagala. Ebiseera ebisinga alwawo n'okwala obuliri. Naye ate obonaawo osobola obbwala. Yagala amaka gakolebwa. Oyazza omusajja obuliri. Nalongo katwogere. Ate nze kyesinga okubaagala nze kale kyendowooza ebirala ebiri funny about men abakyala bye baloopa. Omukyala yeetabaako mbu today she wants or not. Si talina kusalawo bayagala oba tayagala. And there is this kind of tribe eterina foreplay bannange oba tribe zonna bwe ziri. Nze simanyi lwaki oyogera ku bya tribe nange. I don't know. Terina foreplay. They assume nti you're ever ready. Yes. Like obeerawo nga bw'oyagala. Kye nakugambye omala okukola giri gyonna emirimu ate ne weeteekateeka. Naye bannange abaana b'obulenzi mukyuseemuko. Olaba, we want this thing to work for both parties. Eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. So nze ndowooza nti kyalibadde nti tuyambagana. Society ye yaleeta obuzibu. Society ng'ekwata omwana w'obulenzi nga oba emipikapika oba omukolera ng'emulaga nti wakabe omwanika mubwengula. Nemuleetera ogamba at 50 osobola okuwasa gwoba Yeah, tokuze. even at 70. Obeera okay. At 70 owasa owa 23. Najja society n'egamba omukyala by 30 woba tonnafumbirwa owedde. Yeah. Teri musajja agenda kutwalawo okadde nnyo abaana bawe. Kugamba pressure yokka gye bamuteekako omwana w'obuwala eri ku mwana w'obuwala. Kugamba buli kimu ne kitambulira ku ye. Kyova olaba nti abaasalawo we baanyiiga tolina ky'obagamba. Tutunuulidde ensonga y'okuba nti obufumbo bufeeyiringa ennaku zino. Obufumbo tebutambula bulungi, ebintu si birungi. Era nga tugezaako okulaba kiki ekiyinza okuba nga kye kireeta obuzibu. Era olwaleero tutunuulidde biki bye musuubira mu bufumbo obwo okubeera nga bituukirizibwa. Abaami bye basuubira n'abakyala bye basuubira. Waba tasobodde kufukamirira ye olw'okuba mukwano gwe yakugamba ye omukyala owo wafukamira. Don't take it as a big deal. Yeah, of course you don't have to. Naye ate era abasajja bateekeddwa okumanya nti omukyala okufukamirira naawe omala proving worthy. Okiraba tujja kubeerawo ng'okola ebintu ebitakuwaana ogambe nti ajja kubeera ng'afukamira. Ajja kufukamira nga naawe omukakasizza nti oli musajja era gwe mwami mu makaago. Naye duty zo ng'omusajja mu makaago zikulemye okufuufiiringa. Osuubira omukyala okufukamira. Osuubira omukyala okufukamira nga yasasula renti w'ennyumba. Ate ebirala byonna byaliganye naye ye renti n'omusasula. Kubanga bwe bimu ku bujulizi obulaga nti amakaago gago. Nalongo byonna bigaana naye omusajja ky'otalina kakasa nti kikulemere kyekyokuba nga oliisa famire. N'okuliisa famire. Nalongo bya these men ng'akola naye nga tolimanya na ssente zige ziraga oba ezitaba na ssente. Oyagalako okumanya bya ssente. Tagenda kusasula ssente za nnyumba, tajja kusasula fiizi, tajja kubaawo ssente za kulya. Ajja kikola once in a while mubuuze olowooza buno obudde obusigadde tulya ki ssebo. Osanga omusajja nga alina n'obusobozi obukomplaininga ku nsonga za monthly. Sigamba ngu tuzeeyagalira. Naye ate kukubuuza n'eggwe bino ebintu bidakiika kiki kyo. Kugamba ng'abikooye naye tebeebuuzaamu ate bano ababifuna. Nti bo bawulira batya ababibeera mu monthly. So nze mbadde ndowooza Nalongo nti kyalibadde nti abasajja bakkakkanye both parties tutuule tukakkanye expectations zaffe tubeere considerate eri bannaffe tumanye we tusobola okuyingiriramu okuyamba era tulabe tuyambye tutya
okulabika nga obufumbo ono bubaawo. Bwe kiba kitegeeza kuteekawo okubayamba ku bintu ebimu, maama ono aleme kukoowa nnyo. Kubanga mbabuulira bannange, bamaama bano basigala ewaka, but they have a lot to handle. Ogenda okudda ewaka ng'akooye, ng'ekintu kyokka kyasobola okugamba nti kulikayo n'akuwa emmere n'agenda n'ayebaka. Kubanga aba yakooyekooye dda, alabiridde abaana okuva enkya, ayozezza, agolodde, alongosezza ennyumba. Some houses are very big, ate ng'olina okuzituuka buli wamu. Kwegamba mukazi wattu alinga ali ku bwa kadaama alinga ali ku bwa kadaama kyokka ng'ali mu bufumbo bwe. Kyova olaba Nalongo, some understanding men bakkiriza bakyala baabwe ne babeera n'abakozi. Ategeera ng'akomawo ng'akubuuza lwaki tewakikoze. Saakijja njagala okwambala nga singolera. Kyokka ng'alina mpitirivu naye n'akulaga nti eri gy'ayagala eyo ekiseri gy'ayagala okwambala. N'omubuuza nti gwe bwekana okufuluma mu nnyumba naye sigamba nti nawe bwekana okukomawo ng'olina ssente. Kati ebimu wemba swabisobodde. You should just understand. Let's be understand. Sagala mugambe mbu ate tetulina mpisa. We are doing our best, but please and please do not demand that disrespect. Jembera mugamba mwagala ebitiibwa. Si bonna abasajja Nalongo nti bagwanira ekitiibwa. Ekitiibwa bakikolerera gwe ky'oba omanya. Togenda kubeeraawo nga oli ku kyalo ogenda ogansika abakazi omu ku omu. Buli omu yakulabadde obutofaali bw'otokyalina ky'okwekula kati ng'olikoveeyo ng'ogamba mbu oyagala kitiibwa. Handi agenda okikuwa bebi, teri agenda kikuwa. Okay? No, many think nti abakyala bokka be baloosinga dignity. Nkubuulire naawe oba toyina. Obwo buwalawala bwe mugenda mwagalagala bubatuuzaako meetings. Ne butandika okukola sayini ku ngalo zaabwe. Ne butandika okukola bati oyo omulaba omulabira bwereere enyweza mpale n'akola sayini ne baseka. Kannaswi. Ekyo yagadde kiisaawo ne baseka. Kale kwegamba nammwe abaami mweweebuula nnyo ate nga mudimandinga ebitiibwa okuva eri abakyala. So nze ngamba ekitiibwa kigenda kutandikira ku ggwe ng'omuntu, engeri gye weeyisaamu n'engeri gy'oyisaamu abo abakwetoolodde, awo bw'otyo obenga ojja ofuna ekitiibwa. Ndowooza ensonga z'abakyala tuzituusizza. Ensonga z'abakyala zituuse, nsuubira n'ez'abaami nazo zituuse. Kye tuteekeddwa okukola ez'enkanakana n'ebisiki tezikola ki? Tezaaka. So at one point omu ku mmwe alina okukkiriza n'agonda, omu ku mmwe alina okukkiriza n'aba nga blame agiteekinga newankubadde budde obwo akimanyi nti si yateekinga blame eyo. The best way ey'okuba nga turesolvinga conflicts mu bufumbo, ndowooza Nalongo katukirabe next time, si kyo? Kale tubagala nnyo baana baffe era twagala mu maka gatereere. Mwongere okwekumira ku mukutu Nalwali the Divine. Twongere okuyiga ebintu ebinatubeeza abasajja basazeewo ne bagamba nti abakyala mba mwagala abaami babe nga balina ssente, ebyemibiri byo mubiveeko, bo tebagenda kukola mibiri bakole ne ssente. Okay. Kitegeerekeka. Ekyo bakiganye. But still basobola obikola. Kubanga olaba okukola omubiri ogwo Nalongo, omubiri oguli perfect like standard size, ng'oggyako bano babawunsa biki. It is a routine gy'otogenda kukolera lunaku lumu. But bw'oba nga weemanyizizza like nga tonnanaaba ofuna eddakiika zonga ziizo n'okapika nogenda n'onaaba kimala. Ennaku zino abasajja abasinga Nalongo bakozesa bwongo. They sit a lot. Kakapikire wali ndaba ne wali akapika kakimalirawo exercise ajja kukola ngezo. Okay. Nalongo agambye akapikire wali. Exercise akola ngezo bona zisaka akozesa mwami wange emirimu mingi abenga akola ssente ate agenda akola akanyama. Ekyo tokyagante. Ekyo saagala mukoya. Nalongo abaana ab'obulenzi abawolereza bw'okola ssente tutawana na kanyama. Naye mbabuulira kinyuma ng'olina ssente ate ng'olinamu n'akanyama. It's different. Kakati ekya 6 feet tugenda kikolera kikubanga abakyala nti naawe bamanyi ne lisiti yaabwe bayita nazo ziringa ngero za sinaleera
You want a 6 feet? Really? 6 feet is okay. It is okay. Really? It is okay. You can wait for your life. Papa Lori Mufuna. You can still go on and wait. Neze chengamba nti bwoba oli mulonde ng'oyagala kubeera n'amaka. You have to adjust. List eyo sooka ogizingeko giteeke wansi w'ekitanda. Otuule olinde bajjajja gwe bagenda okukuleetera. Yongo ogenda okufumbirwa. Akume atakumbira abeera. Akugamba kale katigenda naabo. Bateekawo expectations okuba nga ziri waggulu nnyo. Kwegamba bino byonna abisuubira omukazi abe nga abimukolera n'alyoka akuwa ensonga. Nze oyo mukazi yansobera bannange emmere yetempoomera naye ng'alina 80% of amukolera by'ayagala biri. Kati ye n'akugamba neekwasa kimu eky'emmere. Kakati nekimu ensonga okukola byonna by'ayagala. Ebiseera ebisinga alwawo n'okwala obuliri. Naye ate obonaawo osobola obbwala. Yagala amaka gakoleme. Oyazza omusajja obuliri. Nalongo katwogere. Ate nze kyesinga okubaagala. Nze kale kyendowooza. Ebirala ebiri funny about men. Abakyala bye baloopa. Omukyala yeetabaako mbu today she wants or not. Taxi alina talina kusalawo bayagala oba tayagala. And there is this kind of tribe eterina foreplay bannange oba tribe zonna bwe ziri. Nze simanyi lwaki oyogera ku bya tribe nanongo. I don't know. Terina foreplay. They assume nti you're ever ready. Yes. Like obeeraawo nga bw'oyagala. Kye nakugambye omala okukola giri gyonna emirimu ate ne weeteekateeka. Naye bannange abaana nga b'obulenzi mukyuseemuko. Olaba. We want this thing to work for both parties. Eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. So nze ndowooza nti kyalibadde nti tuyambagana. Society ye yaleeta obuzibu. Society ng'ekwata omwana w'obulenzi nga oba emipikapika oba omukolera ng'emulaga nti wakabi omwanika mbwengula. Nemuleetera ogamba at 50 osobola okuwasa gwoba tukuze. Yeah, even at 70. Obeera okay. At 70 owasa owa 23. Najja society n'egamba omukyala by 30 oba tonnafumbirwa owedde. Yeah. Teri musajja agenda kutwalawo okadde nnyo abaana bawe. Kugamba pressure yokka gye bamuteekako. Omwana w'obuwala. Eri ku mwana w'obuwala. Kugamba buli kimu ne kitambulira ku ye. Kyova olaba nti abaasalawo we baanyiiga tolina ky'obagamba. Tutunuulidde ensonga y'okuba nti obufumbo bufeelinga ennaku zino. Obufumbo tebutambula bulungi, ebintu si birungi. Era nga tugezaako okulaba kiki ekiyinza okuba nga kye kireeta obuzibu. Era olwaleero tutunuulidde biki bye musuubira mu bufumbo obwo okubeera nga bituukirizibwa. Abaami bye basuubira n'abakyala bye basuubira. Waba tasobodde kufukamirira ye olw'okuba mukwano gwe yakugamba ye omukyala owo wafukamira. Don't take it as a big deal. Yeah, of course you don't have to. Naye ate era abasajja bateekeddwa okumanya nti omukyala okufukamirira naawe omala kuprovinga wathi okiraba. Tujja kubeerawo ng'okola ebintu ebitakuwaana. Ogambe nti ajja kubeera ng'afukamira. Ajja kufukamira nga naawe omukakasizza nti oli musajja era gwe mwami mu makaago. Naye duties zo ng'omusajja mu makaago zikulemye okufuufiiringa. Osuubira omukyala okufukamira. Omukyala okufukamira nga yasasula renti w'ennyumba. Ate ebirala byonna byaliganye naye renti n'omusasula. Kubanga bwe bimu ku bujulizi obulaga nti amakaago gago. Nalongo byonna bigaana naye omusajja ky'otalina kakasa nti kikulemere kyekyokuba nga oliisa famire. N'okuliisa famire. Nalongo bya this men ng'akola naye nga tolimanya na ssente zige ziraga. Always taba na ssente. Oyagalako okumanya bya ssente. Tagenda kusasula ssente za nnyumba, tajja kusasula fees, tajja kubaawa ssente za kulya. Ajja kikola wansi ne mubuuze olowooza buno obudde obusigadde tulya ki ssebo. Osanga omusajja nga alina n'obusobozi obukomplaininga ku nsonga za monthly. Sigamba mbu tuzeeyagalira.
era tukukubuza nebwe bino ebintu bidakiika kikikyo kwegamba ng'abikooye naye tebeebuuzaamu ate bano ababifuna nti bo bawulira batya ababibeera mu maaso so nze mbadde ndowooza Naalongo nti kyalibadde nti abasajja bakkakkanye both parties tutuule tukakkanye expectations zaffe tubeere considerate eri bannaffe tumanye wewe tusobola okuyingiriramu okuyamba era tulabe tuyambye tutya okulabika nga obufumbo ono bubaawo bwe kiba kitegeeza kuteekawo okubayamba ku bintu ebimu maama ono alimu ekkoowa nnyo kubanga mbabuulira bannange bamaama bano basigala ewaka but they have a lot to handle ogenda okudda ewaka ng'akooye ng'ekintu kyokka kyasobola okugamba nti kulikayo n'akuwa emmere n'agenda n'ayebaka kubanga aba yakooyekoye dda alabiridde abaana okuva ekya ayozezza agolodde alongosezza ennyumba some houses are very big ate ng'olina okuzituuka buli wamu kwegamba mukazi wattu alinga ali ku bwakadaama alinga ali ku bwakadaama kyokka ng'ali mu bufumbo bwe kyova olaba Naalongo some understanding men bakkiriza bakyala baabwe ne babeera n'abakozi ategeera ng'akomawo ng'akubuuza rashid wakikoze saati gyendagala okwambala nga singolera kyokka ng'alina mpitirivu naye eyo ekiteri ngolole gy'ayagala okwambala n'omubuuza nti bwe bekalinaku okufuluma mu nnyumba naye sigamba nti nawe bekanaku okomawo ng'olina ssente kati ebimu wemba swabisobodde you should just understand let's be understand sagala mugambe mbu ate tetulina mpisa we are doing our best but please and please do not demand that disrespect gyembeera mugamba mwagala ebitiibwa si bonna abasajja Naalongo nti bakubanidde ekitiibwa ekitiibwa bakikolerera gwe kyoba omanya togenda kubeeraawo nga oli ku kyalo ogenda ogansika abakazi buli omu yakulabadde obutofaali bwotokyalina kyowakula katimolikoveeyo ng'ogamba mbu oyagala kitiibwa handi agenda okikuwa bebi teri agenda kikuwa okay no men think nti abakyala bokka be baloosinga dignity nkubuulire naawe oba toyina obwo buwalawala bwe mugenda mwagalayagala bubatuuzaako meetings ne butandika okukola sayini ku ngalo zaabwe ne butandika okukola bati oyo omulaba omulabira bwereere enyweza mpale n'akola sayini ne baseka kannaswi ekyo yagadde kiisaawo ne baseka kale kwegamba nammwe abaami mweweebuula nnyo ate nga mudimandinga ebitiibwa okuva eri abakyala so nze ngamba ekitiibwa kigenda kutandikira ku ggwe ng'omuntu engeri gye weeyisaamu n'engeri gy'oyisaamu abo abakwetoolodde awo bw'otyo obenga ojja ofuna ekitiibwa ndowooza ensonga z'abakyala tuzituusizza ensonga z'abakyala zituuse nsuubira n'ez'abaami nazo zituuse kye tuteekeddwa okukola ezenkanakana n'ebisiki tezikola ki tezaaka so at one point omukumu alina okukkiriza n'agonda omukumu alina okukkiriza n'aba nga blame agiteekinga newankubadde budde obwo akimanyi nti si yateekinga blame eyo the best way ey'okuba nga turesolvinga conflicts mu bufumbo ndowooza Naalongo katukirabe next time sikyo kale tubagala nnyo baana baffe era twagala mu maka gatereere mwongere okwekumira ku mukutu Nalubale the divine twongere okuyiga ebintu ebinatubeezaamu abasajja basazeewo ne bagamba nti abakyala mba mwagala abaami babe nga balina ssente ebyemibiri byo mubiveeko bo tebagenda kukola mibiri bakole ne ssente kitegeerekeka ekyo bakiganye but still basobola obikola kubanga olaba okukola omubiri ogwo Naalongo omubiri oguli perfect like standard size ng'oggyako bano babawunsa biki it is a routine gy'otogenda kukolera lunaku lumu but bw'oba nga weemanyizizza like nga tonnanaaba ofuna eddakiika zonga ziizo n'okapika nogenda nonaaba kimala
ennaku zino abasajja abasinga Nalongo bakozesa bwongo. They sit a lot. Kakapikire wali ndaba ne wali akapika kakimalirawo exercise ajja kolanga ezo. Okay. Nalongo agambye akapikire wali. Exercise akolenga ezo bona zisaka akozesa mwami wange emirimu mingi abenga akola ssente ate agenda akola akanyama. Ekyo tokyagadde. Ekyo saagala mukoya. Nalongo abaana ab'obulenzi abawolereza. Bw'okola ssente tutawana na kanyama naye mbabuulira kinyuma ng'olina ssente ate ng'olinamu n'akanyama. It's different. Kakati ekya 6 feet tugenda kikolera kikubanga abakyala nti naawe bamanyi ne lisiti yaabwe. Bayita nazo ziringa ngero za zinalera. You want a 6 feet? Really? 6 feet is okay. It is okay. Wotulula mukambala abasajja abawanvu benkana bangi nnyo. Really? It is okay. You can wait for your life. Paka lw'oli mufuna. You can still go on and wait. Naye nze kye ŋŋamba nti bw'oba oli mulonde ng'oyagala kubeera n'amaka, you have to adjust. Lisiti eyo sooka ogizingeko, giteeke wansi w'ekitanda. Otuule olinde bajjajja gwe bagenda okukuleetera yonga ogenda okufumbirwa akume atakumbira abeera omusomo oli wadzembe okutulekera ekibuuzo kyo webale buweereza. That is what it says. The pleasure is mine. The pleasure is yours. Yes. Nalongo, Yes. kiki ekiganye abalonde nga tubasanze nga most of them single kivudde ku ki? Njagala manye oba bajjajja baabwe besimbye mu zino ensonga oba obuzibu nga bo bennyini. Twakyogerako era tuzze tukyogerako bwe twatandika omulamwa guno ogw'obufumbo bw'omulonde ne tugamba nti we have two basic reasons. Emu y'abajjajja, endala y'ensonga ezaffe nga ffe abalya emmere ze tweterawo ezitulemeseza obufumbo. Tetwazeeterawo just mwatusanga musanze nga tulina expectations zaffe. So nga tusinziddeawo wennyini njagala tutunuulire expectations mu bufumbo. Abantu bano ababiri Nalongo nga bagenze mu bufumbo, kiki buli omu kyasuubira okuva eri munne? Obviously men ndowooza katutandikire ku sayidi y'abakyala Nalongo. Abakyala first of all basuubira okuba nti financial wise abasajja bano bali bulungi ag'amateeka, si kyokka nti era ssente zonna bagenda zimalira ku bo. Absolutely. Kati bwe batuuka eyo balabiraawo nga things are not working out nga bwe baali bakibaze. Ne tuuka ku nsonga y'okuba nti waliwo contradictions Nalongo. Era kino nakigambadde abaana bange ab'obuwala nti don't be contradictive in your relationship. Bw'ogamba nti oyagala omusajja omulungi omugoogoofu ayina kala yeeyo, kugamba ayina zino figa ez'amalayo pakisi wano apaakinga nessuuka ne mukaaga. Ate wessuuka omukaaga bagenda tusobola we want 6. My dear, 6 zikola oyo omusajja togenda mwagala bw'omu. Ekisooka expectations abakyala ziri ziti kugamba asuubira okwagala omusajja bw'atyo akikoleredde era akifunye. bamusuubira okubanga akifunye at least monthly nga you're earning figures eziwera omukaaga. Ekyo tekirina buzibu naye kyenjagadde bamaama bamanye nti contradictions ezo nti ezo standards zosettinga majority of women zebasettinga, meaning nti ogenda kufacinga very high competition ne bakyala banno. Kikyotegeezezza sizozi esange wishlist yange expectations zange ziri totally different. Nalongo, what are you expecting? Nakifuna kyanala enjagala basobodde oyagala nkiseera. Exactly, kyengambye ekyo mbadde mmanyi okyalina ssuubi ddala. Mbadde nkunyonyola then. Twala kuli. Okay. I know. Kakati
kyenjagadde abaana b'obuwala bamanye nti such a man ogenda kusanga competition nga y'amaanyi. So bw'oba omufunye ate togamba nti ogenda kusuubira nti ojja mubeerako wekka. That is out. Olite omusajja ono ayinza okuba mwesimbu gy'oli naye abaana abawala abamulaba bangi and they're chasing after him. Nkubuulira muganda wange akugoba takutadde tabulwa kyakusuuza. Once in a while alugwamu n'agamba naye ekyo ki lwaki nnumya omwana w'abendi ono bannange mulabe bambi nedda kasita oli namuwasa ne muteeka waka and this one I'm just going once. Ekyo mama amwe yakyogedde. So njagala mbalage contradictions zino ze mubeera nazo. Oyagala omusajja ono abeere very ambitious, akole nnyo nsobole okwezimba naye ate oyagala akuwa obudde obumala. So osuubidde agenda kwegabanyaamu atya? Agenda kwegabanyaamu atya okubeera nga byombi abituukiriza? Oyagala obeere naye most of the time ate oyagala kuprovidingire byonna byoyagala nga mwe mulina okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo. Are you looking for someone who is going to be a provider, or you're just looking for someone who is able to take care of you? A babysitter. No. Omukyala sigamba nti ayagala babysitter. Kale wano mu by'okubanga babalabirira, I think tofukasinga ku kyakugamba nti I'm looking for a provider. Just gamba nti I'm looking for someone who is going to be able to take care of me. Okay. That is how it's supposed to be. Ndoza mukitege nti look for someone who is going to be able to take care of you all the day. So don't set these standards so high. But not setting us so high, you'll be disappointed. Yeah. And at the end of the day, ogambe nti biganye. Because you put your expectations so, and sometimes they're a bit unrealistic. Zamuteka yo kale sigama nti settle for less. Be reasonable. Exactly. Yeah, be reasonable. Be reasonable, be considerate. Omanye nti omuntu ono gw'osanze naye ayina obuvunaanyizibwa obuli attached ku ye. Owulidde? So teweteeka mu kifaananyi. Era nyongera obbakubiriza tofuna musajja ng'aliko badependants bangi kuba wabajja kusumbuwa. Ng'aliko bano balina okugga ate jjajja mu kyalo ate omusajja yenna aliko badependants aba agenda kuteganyamuko naddala okusinziira ku expectations zo nga bw'ozibala. Ayinza okuba abalina Nalongo naye ng'asobola obbalabirira bonna nga naawe kwakutadde. I don't think that should be so much of a worry. Naye Nalongo, women go ahead. They expect socially to be nga beeragana bana abasajja. Ayagala amunone ku mulimu, omusajja amugulira emmotoka, bagende basookereko awo mu bbaala, balye n'okulya ekyeggulu baleke badde ewaka. But some men are so serious that obudde baateba buyina. Ayagala kukola, ayagala kumitinga birooto bye. Ekyokuba nti yakuwasizza tekitegeeza nti kati ye olwo byabadde alota biddeemu. That's why tukuzayo wali mu nsonga when you're choosing someone. Yes. Oyinza obba you're so fan of working batuuka n'okugamba nti gwe oli workaholic. Yeah. Kakati ogenda ofuna ono omukyala